Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ku BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutuuse Makoto Kwoli ndaba ate era atugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nzadde ni yakuweereza bingi bye tuyiseemu ate lubadde lugendo luwanvu. Njagala obbakulisaayo mwenna mu kulonda baana ba taata abaatwala akaseera ne mulonda ate era n'enjozaayo zaabo abaafunye obuwanguzi ate bwepo n'abo ebyavuddeyo Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. N'abo ebyavuddeyo nga biringa obaolyawo bwe mwabisuubidde oba nga byagenze otherwise bannayuganda ekiriwo kyekyo. Kaakati nno international community evuddeyo n'eteeka General Museveni ku nninga. Amawulire gatandise okukubwa wabweru w'eggwanga bannayuganda bavuddeyo okuba nga beerwanako. Bizze bityo okutuuka wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alayidde ye si wakukkiriza era si wakubanga bamulinnya ku mutwe. Lwaki? Byonna mbikukuŋŋaanyiriza ate obe ng'obimanya. Omubaka Goretti Namugga avudde mu mbeera. Ebyo nno bwe mbisa awo Right Honorable Council Benjamin Katana aliko ebigambo byayogedde bwepo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwennyini naye avuddeyo n'ebigambo. Bibadde bitya era biki bye bino wano bye nsobodde okuba nga nkukuŋŋaanyiza. Banywanyi ekibba bululu kyabadde wano nga te kale n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno sooka gimpere like bw'ogira like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba gwe muganda wange ndaba nti twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno ate obe ng'otwegasseeko mu butongole. Nze Deni kantandikire wano n'ebigambo bya Honorable Rutamaguzi Ssemakula. Uliriza. Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe musajja gwe kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Tali musale kiki ekyakuleeta ewaffe Nakaseke. Gwe walagidde ne batubbako obuwanguzi bwaffe. Tali musale ngoze mu maka g'omusajja gwe bayita Sseŋŋonzi. Ab'akakiiko k'okulonda ne bakugamba nti bo bagasse buli kimu kiganye. N'obagamba nti ekaani bye eliminated ne bakomawo wano. Saida Bumba najja n'omukyalo omulala gwe babadde balagira okulangirira. Tali musale twakukola jene waffe Nakaseke okubba obuwanguzi bwaffe. Tali musale kandwana w'omuganda wa Museveni. Lwaki obba buli kamu ojjobba obululu bwaffe Musebo bwe babadde bali ab'akakiiko k'okulonda bamugambye tugasse buli kimu kiganye. Kugaluka Rutamaguzi tubaleke ne batukakanakawe ne baga tugasse buli kimu kiganye. Tali musale n'atuula wali ewa Sseŋŋonzi omusajja bamuyita Sseŋŋonzi Damulira n'abagamba n'abayita ab'akakiiko k'okulonda n'abagamba declare all NRM candidates. Nze sinenya muntu we Nakaseke bampadde era njagala kwebaza n'abaana abakumye ddala forms kuba buli ddala form yange obwedda bagigula milioni 3 naye abaana ne bazikuuma zonna ne bazimpa simanyi na mutima gwe bakozesezza. Honorable Rutamaguzi Ssemakula ali mu maziga ng'akaaba ng'alaje n'agamba nti General Salim Saleh bino byonna byaki? Lwaki ensi yetuuka okukwemazaamu n'otuuka okubba obuwanguzi bwaffe? I think Honorable Rutamaguzi bw'oba ozze ng'okyogera luno nti you're dealing with a dictator. Ate n'ovaayo n'okaba bw'oti, it seems like you don't know the person whom you've been fighting with for all along. Oba okumala akabanga kiba kitegeeza nti omuntu gw'ozze olwanagana naye oba gw'olwanyisa tomutegeera. This was a strategic plan okubanga abantu abamu mugwa deliberately. Okukeera ku makya nti Rutamaguzi wagudde si kipya era tekyewuunyisa.
era okukeera ku makya okugamba nti olina DRF omuzingo owangudde tekyewuunyisa kuba abantu b'e Nakaseke bakwagala era babadde naawe ebbanga lyonna ku myaka gy'omaze mu Parliament. Naye olunaku olwaleero nina ebintu ebimu bye tuzze nga tutunuulira bye tuba twagala okwetegereza. Kaakati yessaawa ya Lutamaguzi okutubuulira what next. International community evuddeyo ne bakuba ebituli mu gavumenti ya kuno. Sooka olabe story eno. Prior to even getting to voting day, there's been abduction of opposition. There's been the Electoral Commission disqualifying, denominating people after they've been nominated and campaigning for several months. So the Electoral Commission is now also acting as a voter and deciding who should be denominated, leaving NRM unopposed in many positions. So 20 MPs were denominated from the opposition party, leaving 20 unopposed going into this election. Beyond that, there's been a lot of violence, enforced disappearances, arbitrary arrests, and from when the campaign began until now, over 750 people from NUP, as well as their supporters, have either been disappeared or detained, arbitrarily detained. So there's been a huge amount of sabotage in the electoral climate, even leading up to what took place today. The voter registrar was not released in advance, so people couldn't thoroughly audit it. And there was voters who appeared multiple times. So there are voter cards where... Omukyalo ono annyonnyola atema ng'akulaga obuvuyo bw'abadde mu kulonda ng'alinga munnayuganda eyabadde atudde wano. Ndabyeko omugoba Kanamuganga awandiika mu comment section gagamba nti omukyalo ono ku ngeri gy'annyonnyola nti yagambye bw'ati wuliriza Foleina bw'annyonnyola ebyabadde mu kalulu n'okusinga ku ffe bannansi bloodsheds. Omukyalo ono ali ku international television alabibwa amawanga gonna annyonnyola abagamba nti tusooke tutunuulire bino wammanga. Akakiiko k'ebyokulonda ke kabadde kasalawo ani alina okwesimbawo ani atalina kwesimbawo. N'akugamba nti over 20 candidates were denominated baabajja mu lwokaano ku lw'ensonga oba oliawo ezitalina makulu ezitategeerekeka ne bamugjamu ono simanya teyawezeza mikono n'ebirala ebiringa ebyo. N'agamba wadde nga waliwo massive abductions, ekiyoola bantu, ekiwamba bantu nga batwalibwa ne batabaako mayitire aba opposition. N'akutegeeza nti wabaddewo ebikolwa bingi nnyo ebyetobese muno, naddala nga ebikolwa bino si birala wabula nga byakubba akalulu. Era akugamba nti ku buwanvu n'obukko opposition bweyiseemu tusobola kera kuba kyo n'ogamba nti akalulu kabadde ka bwenkanya oba kye tuyinza okuyita free and fair elections mu ggwanga lino. Lwaki tetweyongerayo n'emboozi y'omukyalo ono? You know, you had 3 different voter registration numbers. There were deceased people on the voter registrar. There were babies on the voter registrar. So, and then the amount of money that was spent to procure this system that was actually manufactured to fail. Because ultimately, if it worked well, it would have been a lot harder to steal an election. So there's been so many elements that have curated what we would actually call a non-election. Right. Because an election is based on democratic, fair, lawful processes. So that's the context. And then today, what we saw was, you know, a big amount of force that's been deployed into the rural areas, into the CBD over the past few days. So when you're having that significant amount of military presence, and you're actually hearing directly that if you stay near the polling station, as per your right, as per the law, you're allowed to stay 20 meters away. But basically they were told by many different spokespeople from within the military and security forces that you will be shot and there will be violence. So it created a very uneasy climate for people to go out and express their civic right.
And then we get into the stuffed ballots and non-functional machines and, delayed opening for polling stations. And accusations of rigging. Yes. What do you make about Wow. Ono mukyala ate mulalamu mulabe edduka. I would wish to have a bright woman like this one. Baganda bange abatulaba ate era abatugoberera omukyala akugambye nti bw'ojjako mu kiwamba bantu nti walabiddwako emmotoka ez'enjawulo nga zirina number plates ezisukka masatu ezimu nga tezirina na number plates. Kyokka ate bwe tutunuulira ku bunafu obw'akakiiko ak'ebyokulonda nti baleeta n'ezino zi machines ezimu nga tezikola. Polling stations ezimu baazigulawo late oba batandika okulonda late. Kyokka ate ebyo byonna bw'oba obitadde ku mabbali n'akunyumisa n'akugamba nti baganda bange ebyo byonna bwe tubiteeka ku mabbali waliwo ne allegations era ebirala ebigambibwa nti n'okubba akalulu n'okubutiikinga. Nzikiriza nkuwe katambi kano weerabireko nga bali mu kutiikinga ewa General Museveni kubanga ku ballot paper ye yabadde asemba wansi. Nga bw'oli mu kulaba akatambi ako akaakwatibwa bwe tolowooza nti osobola okwera mu system nga b'okolagana nabo oba b'okola nabo nga bonna bakwagala era nga system bakkiriziganya nayo. Kuba bw'otunuulira ebiri mu katambi kano kendi mu kkuwa olabira ddala abali mu beera nga batiikinga omuntu asembyeyo. Kale n'obyewuunya. Kyokka mu bigambo by'omukyalo oli bw'adda ayogera akugambye nti kyewuunyisa okulaba ne ku bukonge obumu kwajjanga kuliko obufaananyi bw'abaana abato. Kyokka ate n'osanga omuntu omu nga bamuregistering obanga obukonge afulumye n'obukonge bubiri oba busatu ate nga buli ku polling stations ez'enjawulo. Ebyo byonna obinenyezaane kakiiko ka byakulonda. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine olunaku olwaleero yavuddeyo n'ayogera n'engeri gye tutabadde njagala kuba nga nkuwa byonna nga bwe bitambudde era nga nkuwa kimu ku kimu osobole okuba nga obitegeera. Kasooke nkuwa omwami ono nga yeebuuza Bobi Wine yani omwami lwamuyita Max akolera omukutu gwa Fox abangi mugumanyi. Njagala osooka owuliriza ebigambo bye. Where is Bobi Wine? He's the former pop star who was running against President Museveni in the Ugandan election. Museveni's been in power since 1986, so he was up against it, and according to the official count at least, Museveni was winning by a landslide in this election. Wine has consistently claimed that there's been mass fraud throughout this entire election, and indeed others. According to Wine's party, after the vote, an army helicopter flew into Wine's compound and forcibly took him away to an unknown destination. The National Police spokesperson denies that, says that Wine is still at home and is free to move around. They say he's not under house arrest. We can't confirm either version of events at this point, but there have been reports of violence and clashes throughout the campaign, some even turning deadly. And the United Nations says there has been widespread repression and intimidation of voters during this campaign. Okategedde nti bw'otunuulira international pressure erabika egenda kati kweyongera. Omwami ono yali areportinga ng'ayogera ku story eyo kubanga ekintu kimu kye yasinga okubanga ayogerako nti abasajja Bobi Wine helicopter ezazeewa ebiki n'ebirala nga bw'abadde abyogera. Mwana wa taata nzikiriza kansooka ate nkuwa akatambi ka Bobi Wine owulire yenno tatudde. Balina ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakaasa.
tuli wano sebemulaba kozi ng'omukufa bude nabika naye tuli wano bakumamu muliro kwetanga mwami enanga oba omulala ayinza otukotinga n'agamba oke baba bazize omusango badde bakumamu bantu muliro ye muliro kwetanga kwekalakasa mu mateeka kwekyanga kwekalakasa mu mateeka. Waliwo akatambi kano kabadde nga katambula nga kalaga nga bwe bakyusizza ebyabadde results za Bobi Wine nga ze balangiridde ku General Museveni. Simanyi oba nammwe mwakafunye, I don't know, oba mwakafunyeeko, wabula keekano era results zeezo. Wabula mwami Byabakama n'akakiiko ke babakunamizza. Wuliriza Byabakama ono. Kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki? Beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Oh, okay. Enkola eyo era nva kwogera abakola ku system yaffe ebiyumba kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Musajja mukulu ono yabuuza abeemulugunya ku kyo. Mwana w'NTV n'amubuuza ekibuuzo nti abeemulugunya beebuuza mmwe nga muggyeko internet zino results ze musoma muzijjawa era ziva ku polling station ki? Kubanga mwogera bwogezi percentage naye temwogera muntu obululu bwafunye kweno polling station oba mu district wet abalonzi bo badde bwe bati onaafunye bwe buti ne bwe buti. Lwaki si bye musoma? Anyway, ebyo nno bye byaleetera Katana ne bannogaana okubanga basayininga ku form eraga nti General Museveni yawangula. Mpapula tuziganye kubanga ekisookera ddala results electoral commission zebadde ewa eggwanga wano teziraga ebyavudde mu kulonda ku polling stations ez'enjawulo kubanga electoral commission wano tewabaddewo kulonda. Okulonda kwabadde ku polling stations. Results zetulina ne zebabadde basoma wano byanjawulo. N'olwekyo tetulaba lwaki tukkiriza certificate gye tulabira ddala nti ebiri ku certificate eyo tebiraga byavudde mu kulonda okujja ku biraga ab'electoral commission ne NRM bye baagala. Candidate Kyagulanyi ali ku mbeera ki? Embeera candidate gyalimu tetugimanyi kubanga tetunafuna mukisa gwa kwogera naye, tetunafuna mukisa gwa kumulaba kuba last night bwe twasembye okwogera n'abafamire ye nga bamenye ennyumba ye. Ate eggwanga likimanyi nti enaku 2 emabega abamagye ne poliisi basalawo amakage abadde tafuna chance ya kufuluma teri n'abadde alina chance ya kuyingira makage. Namwe abamawulire mbadde temulina chance ya kumutuukako. So naffe tetumanyi embeera gy'alimu oba oliawo Katonda bw'anaamusoboseza okuva mu buwambe bw'alimu oba yenna gy'ali ajja kufuna omukisa ayogereko eri eggwanga. Ekibiina muzaako ki? Mukyakoola abantu okubanja obwenkanya bwabwe. Okubanja obwenkanya, okubanja obululu bwaffe is our right yaffe mu mateeka mu constitution article 29 era tuwongera kikaatiriza nti buli munnayuganda yenna awulira nti wabaddewo bwenkanya ngaffe bwe tuwulira nti tewali bwenkanya aveeyo alage obutali bumativu abanje obwenkanya abanje results entuufu. Abantu banaabatta obujulizi bwe mwina bwenkana butya katubuuza abo bagenda kubatta oba abategeka okubatta kubanga ffe tuteeka kanso ki ekiddako mwawangudde n'obulumeko obubi bannange musajja you repeat your question kanso ki ekiddako ma mugenda mu kooti oba mugenda mu mwina butuuke mugenda kooti musajja gwe leka tukoleko kimu ekiddako nga bwe nnyonnyodde kana ensonga si nsonga ya NUP si nsonga ya candidate nsonga y'Abannayuganda obuwanguzi obubbiddwa bw'Abannayuganda. So ekiddako nga bwe tuze tunyonnyola Bannayuganda kuvaayo buli omu gy'ali awulira nti wabadde obutali bwenkanya abanje obuwanguzi. Candidate nga bwe mbabulidde tetunaba kufuna chance y'okwogera naye. Ekibiina nakyo ky'Abannayuganda abali cheated
so position y'ekibiina kwe kulaba nti buli kyonna ekyetaagisa okubanja akalulu okubanja obwenkanya tugenda kikola naye nga tusookera ku ekyo ky'okwegatta ku bannayuganda bonna abaala abantu babaddewo obutali bwenkanya okubanja akalulu nga tulabira mu kwekalakasa mu mateeka. Ng'agamba nti nga bayita mu kwekalakasa mu mateeka ne means endala bakubanja obwenkanya. Ebyo bigambo bya Benjamin Katana, Ssaabawanika w'ekibiina kya National Unity Platform. Gwe wamma ki ky'olowooza mu comment section eyo, era bw'oba oli wabanja buwanguzi bwo butya buwandi bubanjizza. Kankwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda bannange, nze Kyagulanyi Ssentamu Robert, abasinga bwe mmanyi nga Bobi Wine. Era ng'olwaleero lwa 6 ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa January mwaka 2026. Mbadde mu house arrest nze ne mukyala wange okuva ng'ennaku z'omwezi 15 lwe twalonda, naye ng'olunaku lwakyo ekiro twalumbiddwa abasirikale nga bali wamu n'abantu bangi abatategerekeka kubanga tebabadde mu byamagye, babadde mu ngoye za bulijjo, era ne bafuna amadaala ne balinnya ku kikomera kyaffe ne basalako amasannyalaze ne basalako ne kamera zaffe zonna. Ebyo nga bigenda maaso bande bayambibwako ennyonyi ey'ekika kya Namunkanga helicopter ng'erina ekitaala kyekibamulisiza byonna bye bakola. Mu bulumbaganyi obwo nasobodde okweyisa obukodyo ne neemulula ne ntoloka mu maka gange, naye era nga kimanyi nti ne kati bali mu kunnoonya, naye ne bw'aba nkutte oba ne bakola kyonna kye baagala, njagala okwogera bino ebigambo eri mmwe bannayuganda bannange. Okusookera ddala tugaana tuwakanya byonna mwami byabakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira kubanga bifu biri fake, tebirina ngeri gye bikwataganamu na byabadde mu polling station byalondeddwa, tebirina ngeri gye bifaanaganamu na biri ku declaration forms ze twajje mu bitundu ebisinga okwetooloola eggwanga. Bye basoma bifu, tebalina bwe babijja, bagezaako kubba akalulu ka bannayuganda oluvannyuma lw'okujjako internet, oluvannyuma lw'okukwata ne bawamba ba agenti baffe abasinga obungi, n'oluvannyuma lw'okupakira obululu ogezaako okubba naye ne bigaana ne basalawo kati bakyusize ddala results bo basome ebyabwe. Twagala okubiwakanya n'okubyesambajja era n'okukunga bannayuganda bonna babigaane kubanga si bituufu. Njagala n'okusitula eddoboozi eri bannamawulire abo abatadde essiira n'ogezaako okubuzaabuza obwongo bwa bannayuganda babateeke lubowa omwami byabakama byali mu kusoma, naye nga ensi eri ku muliro, okwekalakaasa kujjudde eggwanga lyonna, era bannansi bangi bakubiddwa amasasi abapoliisi n'abamagye. Okugeza ku lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Mwanga Kivumbi, abapoliisi bakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi. E Mukono basse abantu 4, e Bwaise basse abantu 4, e Makindye basse abantu 3. Tukyalinze okumanya abantu bameka abatuufu abatiddwa oba abatuusiddwako ebisago e Kayunga ne Luweero. Bino byonna babisirikiridde kubanga internet teriiko. Twagala okukunga bannayuganda mwenna okuwakanya n'okusambajja bino byonna byabakama byagamba kubanga si kyemwaloze, si ge mazima agavudde gye balondera. Twagala n'okubasaba okusigala nga mubiwakanya, muzimire ku magulu gammwe paka nga bakoze ekituufu. Tubanja okuzaako internet, tubanja okumakinga sure nti DR forms entuufu ne district tally sheets entuufu zibeere uploaded oba baziteeke ku mutimbagano. Bannayuganda bonna balabe ekituufu, bagoberere akalulu nga bwe katambudde, so si bino ebyokubuzaabuza. Tukyali bagumu, tubiwakanya era tubanja obuwanguzi bwaffe ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Ebyo bye bigambo by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byayogedde. Biri mu lulimi Luganda, sigenda banga mbitemaatema oba bikunnyonnyola. Wala gwe kwekubuuza kiki ky'olowooza nga Munnayuganda era kiki ky'ozzaako.
Mbagaliza bimunjagaliza tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.